situation immediate eyo ki etigenda maaso Kafume Mukasa. Okay, good morning SPD. Njagala kubabuuzaako mwasuze mchana ddala mmwe abalabe baffe abalungi aba Soul TV okusinziira ku platform yonna w'otulabira waffe tubeera wonna w'obeera ne mu luumu yo osobola okuba nga otufuna mbabuuzaako ate n'okubanga mbakulisaayo ku weekend ebadde nnene nnyo. Njagala kusooka kuyozaayoza n'okukulisaayo abanaffe be twabadde nammwe mu bitundu eby'embalala wali ku Rehoboth naddala mu kibuga eky'embalala ne Western Region yonna ssaako nammwe mwena abasobodde okubanga mutulabira wonna bwe mwabadde ate ab'eggulu be twabadde nammwe ku Canaanland olunaku olw'eggulo kyabadde kisuufu nnyo nga olunaku olwaleero ekisiibo kigenda kubanga kitandikira ddala mu maanyi ng'ate ku mulamu gw'okujjuzibwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu n'olwekyo olina okubanga weeteekateeka nga bulijjo ku lunaku olubeera olwa Mande tuba tukeera ddala okubalaga ekibuga Kampala kiba kyakedde kityabwe bwakeeredde enkuba yatandise okubanga etonya naye kati bw'oba otunuulira embeera eri mu kibuga Kampala tukulagira ddala nti essaawa yonna enkuba egenda kuddamu etonye era okuyingira mu kibuga Kampala olina okubanga olinako kigiriko tifunayeko ku gumboots osobola okubanga okwatagana n'embeera naye speed njagala kubalagako ekibuga nga bwe kikedde mbalageko akalipagano nga bwe kayimiridde wano we tuli kumpi n'ekisenyi around about ya wano Kafumbe Mukasa era njagala kulaga nti abannakampala banaganda bakeera kukola bw'otunuulira ekifaananyi ekiri wano ng'ogenda wali mu kisenyi okonectinga wali ku kisaawe kya Hamu Stadium wali Nakivubo namungi w'omuntu ali wano ndowooza mu Kampala yonna mu kibuga Kampala kino kye kimu ku bifo ebikyasinze okubeera bize nnyo Mande paka okutuusa ku lunaku olw'omukaaga nti abantu abakeera okutunda ebintu ebikozesebwa naddala mu kufumba bw'otunuulira enva nga greens emmere buli kimu kyonna ebisinga bituukira wano era bw'oba oyita wano naddala mu kibuga Kampala omugezigezi ky'oba olina okukola kwe kulaba nti ensawo yo nsibe bulungi nnyo nywevu nnyo kubanga muno mulimu abagezigezi bangi ate nga mulimu n'abantu abakeera okubanga bakola emirimu gyabwe era wano wabeera bize nnyo n'akalipagano tosobola kubanga osala wano kati ne taxi okukonectinga wali ku kisaawe ky'e Nakivubo wano tosobola kuyitawo kubanga motoka ezisinga zibeera nga zipaakinzaawo nga zireese ebyamaguzi nga zitikula endala nga zitika ate nga n'abantu aba bulijjo abakeera okubanga bakola bakeera kusuubula wano mu kibuga Kampala ne bagenda ne batundira eri ku midaala gyabwe gye babeera nagyo ebweru wa Kampala so bw'oba otunula ekyo ekifaananyi kikulagira ddala nti Kampala abantu bwe lubeera lunaku lwa Mande paka Friday bakeera kukola okubanga beenonyeza ku kasente era nga kyekifaananyi ekyo ekituufu ky'oyinza okulaba naddala gwe omulabe waffe agenda maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV era nga wano we tuli ekirala ekiriwo kwe kuba nti bwe baali bakola pulaani ey'okulaba nti baali baddamu okulongoosa ekibuga Kampala ogezaako okukendeezaako ku kalipagano waliwo n'enkyukakyuka ezimu ezagenda maaso n'okuba nga zikolebwa naye nga sinaba kuvaayo eyo SPD maybe wano oba otunulira waliwo oko ku kino ekizimbe ekiri wano ekikaddekadde badde ngezaako okutunula wano nga kyamerako n'omuddo awo waggulu era nga ndowooza bandibadde abatereeza ekibuga okulaba nti kirabika bulungi ebizimbe nga bino oba oli awo olumu sometimes kati bw'otunulira ng'eno fesi eri wano mu maaso fesi eyo eno waggulu eyo bw'oba otoli mugezigezi lwakuba nti wansi bateekawo poliisi naye ng'ebyokwerinda bibatebeera binywevu nnyo wano wayinza kubaawo naddala bano bayita abagezigezi b'ekibuga nti babeera omwo munda olw'eggulu awo oba oli awo banyakula obusimu bagamba batera okubeera omwo naye ekirungi nti wansi bateeka Kafumbe Mukasa poliisi ebeerawo okulaba nti embeera eno ategezaako n'okugikwata obulungi SPD ekirala ekiri saidi wano wano wabeerangawo akalipagano nga motoka eziva wali ku Mengo Hill Road okukira eno wansi ng'ate wano jamu yatandikira ddala ku lubiri waggulu omulala n'ava wali Katwe omulala n'ava wali Ekibuye naye saawa zino abantu abasinga tebamanyi wano nti batereezaawo wano tusobola kusangawo kalipagano saawa zino era bw'oba otunulira wano okukuba eriva wano ku Mengo Hill Road wali ku Entebbe Road wonna olabira ddala nti motoka zitambula bulungi basalawo wano nti motoka eziva mu kibuga Kampala kati osobola okujja n'oyita kweno roundabout ya Kafumbe Mukasa n'oyambuka Emengo motoka eziva wali Katwe motoka eziva wali Ekibuye kati ziyita wali ku Entebbe Express ayo ku Express wali waggulu ne zisobola okubanga ziyita wali ku saawa ya Queen ne zoolekera ekibuga y'ensonga lwaki bw'oba otunulira wano tewaliwo kalipagano ng'akabeerawo luli
motoka kati eziriwo zezo eziva wali ekatwe okusala wano okolekera ate nga nazo zitambula tewali nnyo kalipagano k'amaanyi mpozi nga nsembyayo ekirala recently KCCA yavaayo negamba nti abantu abagenda maaso n'okubanga balinyirira mu muddo basuulamu kasasiro bagenda kubanga bakwatibwa era twalabako video bumu nga bagenda maaso n'okubanga bakwatibwa naye era still bw'oba otunuliranga wano we tuli eno roundabout yemu kuzandibadde zirabika obulungi naye era kasasiro nawo tulabye akyalimu era akyalimu okuba nti bano babeerawo abaana bano boyinza okuyita ba street kids ababeerawo mwe basuula ebintu mwe baanika engoye abalina obucupa mwe bawumuza era yensonga lwaki olaba nti etteeka eryo likyetaaga okuba nga likwatisibwa amaanyi okulaba nti embeera eno eyinza okuvawo n'ebirumbe byali baateeka wali SPD bw'oba otunulira bulungi nnyo ebyali bikwaniriza okulaba nti ekibuga kino kirabika bulungi emitwe gyabyo gyonna olwedde baagimenya so ndowooza bandibadde etteeka lino likwatibwako n'amaanyi okulaba nti ekibuga kyaffe Kampala kiddamu okuddamu okulabika obulungi so kyekyo ekifaananyi kye twagadde okuba nga tubalagako mpozi okulaga nti akalipagano katandise okuba nga kukwatako katonotono naddala ku motoka eziva wali ku Mengo Hill Road okukira wano mu kibuga Kampala naye nga bw'oba otuuka wano olw'okuba nti abantu basalirawo ate abantu batundirawo ebyamaguzi ensonga lwaki olaba akalipagano katandise okuba nga kakwata mpola mpola naye ng'ogyeko ekyo awasigadde emirimu gyo gitambula bulungi yeno mbeera gye twagadde okuba nga tubalagako eri wano mu kibuga Kampala bwakijjamu manya nti embeera gy'ogenda okuba nga osangamu njagala kuba nga nzirayo mu studio naye maybe okubajjukiza nti ekisiibo kyo kitandikidde ddala mu maanyi olunaku olwaleero n'olwekyo gwe omulabi waffe omukkiriza jangu olunaku olwaleero Kananan omusumba yatugambye agenda kuba nga atusiiga amafuta muntu ku muntu n'olwekyo wandibadde omukisa ogwo togusubwa nkoze n'omukulu Vincent natambuddeku n'omukulu Kagame njagala SPD okukomawo mu studio eyo mugende mu maaso n'okuweereza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.